abatuuze mu ggombolola y'e Kyampisi mu disitulikiti y'e Mukono beemulugunya ku lw'obubbi obususse mu kitundu kyabwe era nga beemulugunya ne ku bakulembeze baabwe bagamba nti bayinza okuba nga be bamu ku beenyigidde mu bubbi obususse ku kitundu kyabwe n'ebifo eyo katubirabe. Mu lutuula lw'olukiiko lw'eggombolola eno olusembyewo mu kisanja kino omukubiriza waalwo Saida Nannozi asoose kutabukira bassentebe b'ebyalo okweyambisanga zi sitampu z'ebyalo okunyaga abatuuze nga bayitamu kubakolera ebiwandiiko ebifuutiike era woolabira bino buli kyalo mu Kyampisi kirina sitampu ezisukka mu emu. Ngenda mu ofiisi gye baatondawo nga neewandiikidde neekoonako sitampu neepaala ssentebe etaano baneegimuweereza mu ssimu yenkolerwa omukama waabwe ate ffe waffe kikwasa. Kati abantu beebuuza singa ono ankoledde endagaala n'akeera enkya oba tulinawo obutakkaanya nga kyamani teyakimanyaako kati ani agenda okunwanira olutalo. Mu lutuula luno ssentebe w'eggombolola eno Ibrahim Kabambwe asinzidde wano n'alaga obweraliikirivu olw'obubbi bw'ebisolo obweyongeredde ddala buli lukya nga n'ekisinga okweraliikiriza be bamu ku bakulembeze abawolereza n'okuyimbula ababbi olwo ne balemesa poliisi okugenda mu maaso n'okukola emirimu gyayo. Operation biki oba bikoze bitya bannange neetufa naye ekintu ekisinga okuba ekikulu abantu ababbi beekwese bannabyabufuzi abayiizi toyabamu kubakwata ababbi naye abakulembeze era abakomaani naye bajja obeeyimirira omuntu bamukwatiriza nga mubbi ewanga abaana betwagoba omwana n'alabedda ati oyo gundi n'oyo gundi n'oyo gundi najja ku poliisi naawe obujulizi tirimu neveeri abakulembeze nevaayo netandika omutiisatiisa gezo owebujulizi. Mu bufu bwe bumu omukubiriza w'olukiiko luno Nannozi awaliriziddwa okuyimiriza okusoma embalirira y'eggombolola ey'omwaka 2021-2026 ng'entabo eva ku bakansala okweyongeza ensako. Ku nsolo z'emisolo mu Kyampisi nga bwetunulira bajeti enkadde nga bweyimiridde tebalaga biki bituukiddwako so nga ate twali batunuulidde ebituukiddwako kwe twalisinzidde okukola bajeti eno empya so kati ebaddemu ebirumira ekisigala nga tukyongeza. Olukiiko luno lwetabiddwamu ne minisita omubeezi w'amazzi era nga ye mubaka w'ekitundu kino ekya Mukono North Ronald Kibuule. Abatuuze b'ekitundu kino nga mwotadde ne ssentebe w'eggombolola eno Kabambwe bayogedde ku Kibuule nga bw'ayamba Kyampisi mu kubunyisa amasannyalaze okulima enguudo ebyenjigiriza ssaako n'ebyobulamu. Alimu amasannyalaze naye kati ebyalo 56 byonna bijjudde amasannyalaze era bali ku final touches. Ensonga ey'okubyetunyumiza mu minisita Honorable Kibuule ge mazzi ebyalo 56 bye tulina mu ggombolola y'e Kyampisi byonna birina nayikondo ng'ogyeko ekya nayikondo birina piped water nga gweda bwe bagasiya district agijja mu central government nejje tuyambago ntekamu amafuta netulima engu. Wabula ye Kibuule mu kwogera kwe asabye amuddidde mu bigere okuggusa emirimu gy'abadde atandiseeko. Ono era akalaatidde abazadde okugunjula abaana baabwe okubayigiriza okukola nga kw'otadde n'okubakuliza mu kutya Katonda. Abaana basobole okukola bamanye biva mu ntuuyo okusinga okulinda okubba ebyaki ebyabalinaiba baabwe ebyabakadde baabwe baba n'abalaba bba ebyabakadde baabwe wadde poliisi weeri naye poliisi esinga evive mu maka gaabwe evive mu maka gaabwe mu ngeri y'obuweereza mu ngeri y'okukuzibwa abaana bennyini bakole nga bamanyi okukola kyekisinga. Edith Nabagereka, STV Select, ey'enjawulo.